nga people power oba nope nga nafiyo omukulu amanyikidwa nga Kibanda Weri kale abasinga kwamanyinga Bobi Wine kacholaba boso nafo mulaba muntu waddala twaberangawo n'abasajja ba nope tewali buzibu batubane babounce abayo bonna zinganze naonda Bobi Wine nenkwata akalulukange nenkalagensi abaze bagamba nti naye muntu wakyagulani abantu ba na baba nyina abeera n'omukulu bakimanyize kikintu kusaidi yawe bakimanyi nti Bobi mu byobufuzi owagira Bobi Wine bo bali bakimanyi asikyamuwagira basimuwagira naye mbule ebisiga nga byali sebo ali muntu wa Bobi Wine wali muntu wakyagulanyi nnyo okay mu mbeera eno awo wenyini ku fango notufunidde amawulire nti mwakoze dda fuupu fango niti platform kati omukulu ali mu byaddala oba agezesaamu omukulu bagamba nti mulabewo tomwanga mukisa gwa kubiri tujja ku ballot paper omukulu ajja ebyaddala oli serious mullo yibula sembeza microphone eyo omukulu ajja ebyaddala ebyaddala ajja ku ballot paper anti bagamba nti yasoma bagamba tategeera bagamba muli w'amayirungi muli w'amayirungi n'omunyi w'enjaga abalabe ne Bobi byasooka webityo nga byaddala katulaba papa wange eyo omukulu ono yali yakubide nnyo ne ku side era ngalaga side nti ye muntu wa papawa naye tebera ku sheezo era owulira bagamba nti kituufu kiri nti Bobi Wine abantu baali bamwerabira era nga amazima nga yo gaali naye nga omukulu wabeera eyo ageza kufuba obayisa omusenyi nti bannange byonna byemukola okola mukole naye temuvumangani Bobi Wine line eyo njijjukira performance alien wakati otunulira nga abanga akuba freestyle n'akamaliza temuvumanga Bobi Wine nga nebulonawona bwe tugenda abantu bakakwata nti omuntu abalina okukola ki okuyimba ku Bobi Wine nga abajjukiza omuntu abateekamu naye ate nga talina budde buddawo bagamba bannange temuvumanga Museveni atabulina naye nga alaga side oli serious so mu mbeera eno enkolagana gwenge yali ku side yakwata akalulu konokawa ne Bobi Wine mu kalulu akawedde osuubira oba mu byogere ayogera enkolagana ya Bobi Wine ne alien skin eri etya kati enkolagana era baali basisinkanyeko oba baali beekubiddeko amasimu bonga bo baali baagala omusisinkana naye nga ye nga yeera kuva ddanga era nga bagamba kimuze kambeera eno gyendi namwe mubeere eyo ye nga tanyo ebintu bya bufuzi bineeno kubanga ye nga ye muyimbi wa ggwanga yali ayimbira Bobi Wine ne Museveni alina abawagizi be bwe kiri oba beesigi nabe ne bajja gamba omusajja waki wa side yalaze side wayimbira beesigi wa FDC abantu bajja gamba owaayi ono waki kuba ye nagamba nti ye muyimbi wa ggwanga kyobola olaba aba NRM bajja waali abapepa era mwabalabanga abantu bonna nga ye aleta buli mutene nawaali ajja namuleka namusembeza so mu mbeera eno ebigambo ebibaddewo omuliro ku social media gubadde munja ne bagamba mulabika mwalya omukulu yalya teri atugana kulya kubanga era nenupu era wetuba tulya teri agana kulya nupu waba wanamwe mulya ate nga omukulu principal yatugamba tulye kasa mutalabisa tiyakyogera kankujugize muko waneeno dumunayiko interview emu nga gyenaliko nendaba omukulu omuyimbi Zex girangirangi mugana wono noli muntu wa presidenti nagamba inza wekiba nga kigwa mu kyakuyimba nga bambukisa nga byakuyimba ngenda n'ennyimba ne bamubuuzako ate nupu nagamba neddanze ndi muyimbi ati bwe twasobola kukwata bonso wiizaabwe ate bwe ne bagala okugeza okukwatako n'omukulu we yagamba nze nze ndi muyimbi bukingira nawe ejjanga ezze nga nze ngenda kuyimba wonna wonna nzimagana n'ennyimba abagamba nti yagana sente za sale okumuyimbira batuufu abantu bagamba nti alien yazaayo sente za sale yalina okuyimbira sale sente n'azizaayo tazizangayo yakwata ku sente za sale oba yalina kuyimba saidi zeno mbalala oba mbalala yayimba oba teyayimba ate sente n'atazizaayo anti ye Kibanda ye mafia kasoba katazaayo ye mafia kobeere nga yegwe kabeere nga yegwe Museveni kabeere nga yegwe muwozi bagwe Bobi Wine olina kuba before alien skin oyi abantu bano amanga President Museveni
Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu president w'abantu n'abasigale n'waba muganda wange Dr. Ritari Kano Bisikiza Besije kabeera ni wano mu ggwanga Uganda bali wansi wa Alien Skin balina kuba bonna wansi wa Alien Skin bonna balina kuba before ye kubanga Ivulo jakuzita ntage Kibanda wabeera katigo mulabe nga Yesu mulabe nga Yesu oba mulabe nga Nabi Muhammad mukama sanyo wekyogera ye yajja mu nsi muneeno nazetereza nsi yonna eno Uganda kugogola taliiko bagoli osimanga wa Nuupu nti goli wa Museveni nti goli munamawuli nti goli muyimbi nti goli wa chachi yajja kutereza ensi eno aze kugogola mwala era bifeera nga gola beera buli kimu kyekiriwo enkyukakyuka eriweeyo of course mu industry abayimbi mwatunyoma nga Kibanda Kasita yajja kali n'akasente mutuweereza togiraba yajja kutereza Uganda kati n'endongo yalimu gavumenti yaayo endongo erina bagifuga kyowayo tokimanya ekyo endongo yalina abantu abeefudde bakagezi munnyo nga gosobola okubeeraawo oli pulezidenta wa ndongo naye nakubira essimu nakugamba tokuba luyimba lw'oyo mwana ng'endongo erina bagifuga bannyini baayo kati olina obuddanyi afuga endongo Kibanda yafuga sebo si yafuga top 10 so Ebya tambule Kibanda wa scaffold nerabide Kibanda wafuna obuzibu ne Pallaso twamulaba yali ne Chosen Keyeka amaje ne gadi yali erazeewa twaliwo omubanda bamulekerera twamulekerera kyekyaliwo wabula tugamba ebintu mukole eki mukusaye twaliwo so twali abantu basatu twali Kibanda Chosen twali bana Kibanda Chosen waliwo Malala ne Sharifu nange twali Mad Max yafuye so kyekituukawo nemulekerera Kibanda ye yasalawo mulekerewo Kibanda tetwamulekerera kuba twagendayo nga twamukako okafulaati ne mugamba bano wetuze bano abayi bagenda tusiika twatuka waggulu nga tulaba wakirabirawo nakirabirawo ne mugamba bano abayi bagenda tusiika nga bosi wange waye nti ye mugumu nnyo kubanga fenafena nga wetuli atusinga obugumu tatya kubanga naffe tugumira ku ye mulabira ku ye tugumira ku ye twatuka mugamba muzeeyi wano bagenda tusiika kuba twatukawo ng'eri si studio bali baniga naye natugamba tugende akulembera ne batwambusa paka ku top waggulu eri ku Namhouse tuyingira mu kafulaati munda tutuukayo tusangayo abakulu bonna tusangayo omukulu Pallaso ne bonna abaliyo ensikagano yava ku ki sangano eyo ngayo nkugamba nti bo balinamu embeera yaabwe bo nga bo kuba twatuukayo nga omukulu Pallaso ayogera bingi ng'ebyokwebonga nga mumanyi otuuka ku Pallaso nga Pallaso olwedde yalumamba ngalaga munyiivu sasa okitegeera nitwebongako kubaza Pallaso samubongako nze nganze naze nasigala mabega wa bosi wange era nga tutambulira awo n'ebintu ebirala bingi tubireke so sikafu webeerawo Kibanda bamufukamiza teyafukamira naye omusajja embeera gye yayisaamu Kibanda teyali nnungi infact abantu bavayo bonna ababeera agenesi Pallaso ku kyeyakola Kibanda era ne mukulu we Kamiliyoni yamugamba yazaawo ku siini yamugamba okoze ensobi yamugambira ekituufu yamugamba kino kyokoze muto wange kino okoze ensobi kuba abasajja batukuba nnyo kituufu bangi batukuba abalala be baali bakasuka mu madinisa n'okanga wansi y'omu ku gwe Ibra ya kamera oddeyo olaye bulungi waffe tulifira ku bosi waffe tulwana ku kyetwalwana omukulu n'atugamba tetuddamu kulwana n'atugamba ne batukuba tetuzzaayo n'atugamba ne babakuba temukola ki temuzzaayo balina obwambe balina amacupa ng'oli akeya wansi n'akima amayinja mu kibaka kinaaweereza nga ffe tuli mukantu bwe katika box nebakubira awo omukulu n'agamba temukola ki temuzzaayo mbireke temuzzaayo aya so yembeera eyo nga tutambulatambula ali ku mukutu gw'enkola ya video exclusives bwino ku bwino 224 nabagambye twamuyingidde dda naye tutunudde nnyo industry engeri gyetambulamu abasajja bano tulina okumanya wa gye bavudde nakyo ekibafudde ensonga mu mbeera eno so Ebya omuntu wabeera ku muntu nga Alien Skin nga tetunawunzika abantu bakubalya ebintu bingi babala olina ssente oguza amataka n'ebisigadde Alien omufunyeemu
tezilewona obudde nzire bino byendiko ate sisuubira nti ndibituukako yesebo kwaze ne mumativu ne bosi wange kyantuusaako kwera bukimundaba kati bukimundaba nga buli kimu afuka mumativu nnyo ku mutima gwange boyinze banjije eno wansi eno nawe bamanyi bali basamusamuga abantu bakukyalo kati zo kitwale nti bosi wange eno waji yantuusa kati kankugambe nti yantuusa mu jjana y'okunsi yakutuusa mu ggulu ly'okunsi yantuusa mu ggulu wawaji yanjija boy tera manyi yakujja mu muliro era nze bukimunsiba nti waji yanjija ttano abo tebamanyi kulikayo Ibra yanjija boy yanjija wangi ate kasinze nzekka bantu bangi yobulabona bayinaawo twalinga mu mbeera mbi ne bosi waffe n'atusembeza olw'omutima omulungi gw'alina ne gwalaga abantu era nsasira nnyo omuntu ava ku kibanda mu mutima mubi n'agenda mwogerera ekibi kubanga ye muntu asobola okubeerawo nakukolera buli kimu n'ojja ng'ozze ku show oba kati ozze nga tugenda kukola nga tolinamu ngatto gy'ogenda kwambala nakusaka engatto ninga ne sente era agenda kuwa ayinza okubeeramu ez'ewaka n'ojja n'akuwa empale ku lo kulaga naye yambala kugamba yeye muntu Katonda gwe yawa omutima ogwagaliza nti kiraga nti ye ayagaliza bwe kiri gy'oli okumuvaamu n'olowooza kibi n'okola kiri naye yakuwa kyonna ekiba kisinga so omuntu atunulira Ibra omukulu ono obadde ku muto gwe muli mukola naye agenda kuva mu music odda ku ki nze nganze kuba yalangirira ava mu music December ono mwabamanyi eby'omunda yagamba December wadde yagamba December kasaatuka nga ava mu music December akoma guno ko mwaka simanyi ne December December osanga iye kiroto kye kyakumula music ye mu December nenga kyagamba nti ono December ono somanya esebo kibanda akyaliwo sembeza microphone kati sembeze mukati awo omukulu akyaliwo talina gyalaga mu mwezi December paka December welituuka nenga yo manyi yo nga yo omukulu akyaliwo talina gyalaga ati sokola be Uganda yakatandika omuwomero obuwomezi omukulu naye yagamba Uganda mbadde ndudde okutambulatambula ne kati Uganda empomera kati Uganda ewuma buwumi kulwa kibanda abona abamulwanisa si kikinedda bamulwanisa lwamanyi gayina abantu bagamba kibanda yayokyawa simanyi yayokya kuki enjogera ya geto ngamba yayokya kiba kitegeeza yayokyeza atya ani gwe yayokya nsalo y'abantu kati nedda kambe kenkubuusa waliwo olugero lumu lwagirirwa ku Bwakabaka okwasimanyi bulungi naye walingawo kabaka naye nga kabaka oyo baali bamugamba nti waliwo omwana ajja okujja ajja okuzaalibwa omwana w'obulenzi ajja kujjako Bwakabaka bo kabaka n'alagira mutte buli mwana yenna ow'obulenzi mu ggwanga lino attibwe attibwe nekyo mukisa omubi omwana tiyattibwa yavaawo yaddusibwa kati oyo kabaka nga amaze okutta banoona abantu benjogerako be bano abayimbi babebekulu bakamiliyoni bakenzi bagula bazinga bakabakulwa nuupu bonna ng'omuntu ogwo omunya abeetikka nti uli avaayo oyo avudde mu bantu oyo bya nuupu n'ekibanda yajja nabadduwa naye tamusuubira nti kibanda libeera waati kubanga kibanda abantu batandise omwagala nga nebya Pallaso ne batuukawo nga kibanda abeere wantu n'olya nga omuntu alaba ku muntu n'affe essanyu ebya ddala abagamba nti Pallaso okumukuba kwe kwamwanika bakyamu amazima bagamba nti kuva ddala nga kibanda wamaanyi kati Pallaso era kuva ddala nga yalokola olulimba naani ne alien nina kibanda agana bugangi ebya ddala so mu mbeera eno alien skin okubeerawo kwe okujja kwe abantu bamukubye amawulire ne gamukuba aganye okugwa olowooza kyama kikyalina gwebuze ye nga ye kyekimulimu simanyi eno lugimu ndala bino biralamu eno lugimu ndala si egimu yabali eri eno new generation y'abantu bapya ffe babanda abaliwo abafuga Kampala ne Uganda ffe abalina omuyimbi asinga kwanza sina kyenjagazaho bayimbi balala kubanga manyi nti ndimativu tenyina omuyimbi nnamba emu asinga top 10 aba
Ibra bubaka kibogamba abantu abatakkiriza mu kibanda ne kibanda kyalese nga tuwunzika era omuntu ababulire Ibra yenga obulamu bwe otunyonedde omukulu talina gyalaga bino yabadde agamba endonga akyalo Desemba teyatwawulira ba Desemba ono bagujja Desemba nenga wali paka myaka egyo gijja mu maaso tutunulire endonga eno nga tuwunzika 2 omanyi fango newe njitunulira champion gudo muyimbi chosen ke muyimbi Eric muganda Alienskin mukulu we yatandise okuyimba otandika dio kuyimba nze togenda kuyimba sijja kuyimba ojja kubabeera munenga to nzo mulimo gwange gwakuma boss wange tewali kirala so nga tusiibula obako obusembeeri bannayuganda era Ibra kikyogamba bafaani bo abadde bakulaba bakwagala abakyala bakwesunga ate tebamanyi Ibra ndi musajja mulangira gwentudde naye obagamba ki kyensobola obagamba na abali eyo mwogere nnyo okwagala boosi baffe kibanda baffe omukulu Mwana Patrick kubanga nze yabandaga mwali temumanyi n'abo nyini abali eyo abanjagala bali tebamumanyi banjagadde kuba boosi wange kisobola bagamba kikyo wambagabekyekirala ekirala oli mufumbo balinde ku ballot paper balinde ku kalulu mutudde kalulu teri kwekwasa balinde kalulu tujja Ibra oli mufumbo ekyembadde nerabidde nze si mufumbo oyinayo ku baana siina baana kitegeeza bano abakyala ab'oku mitimbagano TikTok bakadaama balina omukisa nga bakomyewo e Kampala okusanga okufumbira okunyiga ettooke okambuuzizaawo olunjafuna ebijujiri kufa ngo nibagamba kisunda kitire biyita nga bongo kiyiikayiika tewali biyiikayiika teri agamba Ibra ali wano teri agamba ebyana ebiri e Bulaya byonna is single and free not searching and free searching abaano naye ali single ali mu free mode atayaya ate okugamba nti gyali simanya nti ebyana gye biri bisigize so njagala okwebaza bannayuganda mukonekane mu subscribing exclusive bwino ku bwino twakomyewo 224 tuli banyivu tutandikire n'aba top 10 kitegeeza tunoonya bayimbi baliko ba trendinga ngeri mugendo guno gye gutambuddemu so bampita rupi oyinza okumpita king of analysis nanyini bwino nanyini industry amanye yagwa nkiddamu amanye yagwa aleeta abaliko aleeta abaliddako amanyi enkya agenda okuba wakabi kkiriza ganda nze nasooka okuwa Alienskin TV interview kyoze niko yabimanyi gye byatandikira TV interview yasooka mu lockdown eyakabi yali ya rupi nga ne Alienskin ku Kigunda so ngamba nze nanyini bwino nze nasooka okuleeta aba Summer Soldier ndeese ba The Agent ndeese abayimbi bangi abajjidde ku mutto gwange nga ate neera bakuba ate babeerawo so mneyanza Ibra abanaatwagala Ibra abanaagala part 2 ajja kujja nga ate ababuli ekidako omwaka 2025 interview gyoddamu okulaba naffe ate tuba tuvuga fayiro ya 2025 so nawe osinzidde nkweyanze bale kuba nasima lwaki baaga eno tevaawo wano ng'esibaawo eba etegeeza ki bodehama kitegeeza mubamu byakulwanisa mubamu security byakwenda bya mukulu bya mukulembeze wa ggwanga Mwana Patrick mukulembeze w'eggwanga 2026 ku ballot yajja ebyaddala bino byaddala ajja emikono yagifunye nopu yebikola tusindikiriza ate omukulu yagamba kigambo politics kintu kyangu nnyo politics genda wayiriza omuntu nopiza nje nkwesibyeko tokola nguudo ngirakalero bampa so beyanziza nnyo large opponents of Manamanese Oris Cat cutters of Oris Cat si media bakola ekifaananyi kino basajja bashootinga video basangibwa ku Freedom City basajja wange tugenda okutambula naye mu nsonga zino yagenda okuba emabega wa kamera olwolaba ekitagenze bulungi ekitambudde tugenda kwongeramu ebyuma bingi ndowooza emasukamuza buli omu akwata ye tetwagala kwenyigiriza bamuyita Oris Cat si media films mbeyanziza abampita rupi nanyi kabino nanyi industry. Thank you so much. See you in a bit.
Silverback Lounge awo ku Salama Road kyekifo ekigenda okukuwa emirembe gwateekateeka birthday party. Olina meeting za kwanjula jangu otweyune. Tulina restaurant efumba emmere ya wano nebunaayira. Tulina washing bay emmotoka evaawo etukula n'akafo akalungi ak'okuwummuliramu. Tulina kakaawa akalungi kale gwe wenna ateekateeka omukolo gw'engeri yonna weeyune. Silverback Lounge ku Salama Road okulira Namakindye Secondary School. Tugoberere ku social media sites zaffe ku TikTok, Facebook, Instagram ngera tukola essaawa 24. Tukola deliveries ku Jumia ne Glovo. Tufune ku noti 755 322 75 noti ng'eyeri ku WhatsApp oba noti 2 noti 994 emu. Silverback Lounge, the peak of enjoyment.